twebaza nnyo ku Afrifarm Light. Tugenda kutunuulira lwaki enkoko z'omu katimba nze zinnemye n'enzirayo ku deep litter ze ziriira wansi. Tulina ebika bingi, tulina slated gye tugenda okusinga okukozesa mu nkoko endala ezitali z'amagi. Tulina deep litter ze zino ezaffe ezitambulira wansi ku ttaka n'oziteramu ebiyumba, ne tubeera n'akatimba k'enkoko ezo ezirira mu butimba ne zinywera mu butimba ne zibiikira mu butimba. Nali nagula akatimba k'enkoko ke nagula kava Buwarabu, naye ndowooza balina engeri gye bakakolamu enkoko ebadde eyisa omumwa wansi nga olaba mu video n'etuuka n'esosonkola eggi ligenda okukala bwe liti nga lirimu omuwulenge akatuli katono akakola omuwulenge. So esosonkola akatuli ku ggi nga lyakafuluma bwe liti eyisaamu ensingo nga olaba ka video ako. Kati eggi ne lijjamu obuwulenge obwo ogenda okukomekereza ku tray gye wandifunye nga amagi nga 20, amagi 15, amagi 10 galiko obutuli obwo. Obutuli obwo teri n'omu ayagala gyeyo, either oba olina okugalya oba ogawa abantu oba ogatunda ku bbeeyi ya wansi nga kinkolera loss. Ekirala nasooka nenfuna pulamba ebyamazzi ate drill efudde ate ebiki pulamba gwe nafuna ndowooza yali tabigize nnyo. Kati nga enywante ezimu ziwa amazzi lubeerera, enywante enkoko kerina okunywa. Kati kalimbwe ng'abisiwala n'aleeta envunyu n'ekivundu. Kati nembeera awo neneebuuza nenkyusaamu mu bika bya gundi paka we nafuna akakopo, kuba nakyusa nenteekako n'obukopo obumyufu. Kati nembeera awo neneebuuza ti naye lwaki mbonaabona ng'enkoko zange nsobola zissa wansi ne ziddayo ku deep litter ng'endala. So kye nasobodde okukola olunaku lwe nasooso zizza wansi okumanya enkoko zino enseera ziba nzibu. Zavudde ku magi 36, jjukira zange zakatandika okubiika mbadde ndowooza sina kye bagamba ekyo. Zavudde ku magi 36 ne zidda ku magi ne zisooka ne zimpa amagi gabadde amagi 5. Wezimala okumpa amagi ogwaddako olunaku olwokubiri ne zimpa amagi 10. Olunaku olwokusatu ne zimpa amagi 28 26. Kati ate laba wenzija nendeeta kati ebibiikiro bino ebikoledde mu mbaawo. Eggulo zampadde amagi 6 ng'erimu liriko akaatifu. Mulimu ndowooza enkoko erimu omuze. Kale leero nnyinza osuubira amagi 18 ku 12 paka we ziddamu, naye nga nzisuubira mu tray 3 olunaku naye tezinnatuukawo awo. Naye jjukira lwebeetabiise era ebeeridde. Ekyamazzi kyo nakifunira oba tonaaba video ekwatagana n'amazzi, ka video kwekali oba sikyo ogenda kasangako kuba kenzirako kola nga kano kawedde. Buli wiiki oba buli luvannyuma lw'ennaku 4 nina okubateerayo ka video pozi nga siri mu kulunda, naye tujja tunuulira ensonga ez'enjawulo. Ate era ne video y'ebibalo nayo kuno egenda kubaako eteekwa okuba nga kweri, then tulyoke tuleeta obukoko bwaffe obuto naye olwedde obukoko. Ne video eza kroira kuno guno omwaka tugenda mu kroira era video yo gisuubire atana bookinga kroira. Tugenda kuba tulabirira kroira. Coxi zo zabaddewo zatunze, enkoko zibadde zabbula, coxi baziyolanga abayoleki. So deep litter kyekyo kyenfunye kyenafuna. Kalimbwe bannange mu katimba nga wafuluma nakka wansi. Munaku 4 aba yafulumiza envunyu neŋŋamba enkoko za deep litter nazirundako zibadde nga zinaaba bulungi. Kale nenevuma akatimba si kabi. Woba olina enkoko zo 5 n'okwambuka faba enkoko 2 n'ebisatu. Akatimba ako era kasaana abantu abaliwo okulabirira ng'olina abakozi bo. Naye kati ffe abaffe jjukira nze kyengezaako balaga nti osobola okukeera enkoko n'oziwa emmere n'ofuba okulaba nti nno tezigiddugaza n'ofuba okulaba nti n'amazzi ga lunaku lulamba n'ogenda ku mulimu n'okola n'okomawo olweggulo n'olonda amagi. Kati nasoose okukola nasoose n'ennyonya bino bitre bye bateeka mu yogurt n'amata ebyo neŋŋenda nembiteekamu emmere nembiteekamu ne bloka 2. Bitre ebyo woba gwosobodde ng'obirina biyamba emmere eno enkoko zino we ziba zirya tezisobola kujjamu mmere eno giyiwa bbali.
wobo biwanise newe zinaaba butya obukupa tebugendamu ate wobo bitaddewo enkoko bujjukira batesobola kulinnya wakati kuba zino endala zonna ziba zirya so tesobola kwonoona mu mmere amazzi go ka system ngenda kabalaga obuntu mbulina wano obwa ka system k'amazzi kuba ke ka video kenzirako kola buno kaddako kola leero kitegeeza kujja kuba kwekali kuki kuchane nywanto zizi no pipe byonna ngenda kuba mbinyonyola muki mu detail so n'okubiika zibadde zibiikira mu bino bitray lwakuba nasazeewo ndeete nebyekibaawo oba okitegeera n'okubiika zibadde zigenda zibiikira mu zino tray nze jjukira enkoko zange either nkeera n'enziwa oba engeri gyenkeera ennyo nziwa ekiro emmere ne zigikeerirako enkya ku makya n'amazzi gasulamu nze ne ngenda n'enkola ngenda okkomawo era emmere esigaddemu eba mweri kuba enkoko eno tegenda kwekakanga ekkuse ate weba etuuse nga evudde ku stage y'okulya ku makya eba ejja kiro lukka so video nyingi nzireeta gwe woba tosobodde if this video is for you in English, this video is in Luganda. If you want an English video, better understand it in English. There's an English version in this same playlist. Mugende maso no subscribinga no liking ate no gabana videos zino ate awo no kuwabula musobola no kunsaba kyekyo kola gwayagala video yembalira ginyonye ku channel eno ofunamu otya mu nkoko zonna kikaaki ne percentage ki ate okola otya enkoko zino ez'amagi zeetaaga keya obanga alabirira omukyala kale nno tusinkane mu video yaffe endala tulabe engeri gye tugenda okukwasaganyamu ekintu kino mu video y'ebyamazzi nayo ndistede ngenda gibawa so katugende mu maaso bannange tweyanza nnyo tweyanzeege mweyongere okusubscribinga mweyongere okutunda version zombe ebbiri enkoko za Croiler muzeetegekerezo nzireeta naye nezaaleya video zigenda kubeerawo enkoko za Croiler twetegekera Easter ezaaleya video zigenda kubeerawo kuba already zo weeziri naye engeri yo kisengekamu nga tugenda mutendera ku mutendera olumaliza video zino ezikwata ku kumanya engeri yo kikwatamu oba engeri gye kikwatamu tugenda tandikirawo nga buli wiiki nkulaga video naddala ku bukoko bwaffe obuto njasooka nkulaga ennaku ku nnaku then tugende wiiki ku wiiki paka we zituuka okubiika amagi nze enkoko zange nina obukwakulizo bw'enkola mu butuufu nze mmala n'emyezi egiwera 3 ng'enkoko siziwadde eddagala yadde n'eri kuba nina ebintu byengoberera abazungu kye bayita biosecurity so tusinkane mu video yaffe endala